Alex, what are you doing? Mbadde njagala obeere n'ono. Yangu wano le. Mbadde njagala obeere n'ere. Funa wano. Muba block. Niko. Japala bidi. Tugende. NRM oye. Oye. NRM juu. Mzai waye. Oye. Amina. Yeah. Alright, nsooka okwebaza olunaku lwa leero Katonda alwadde omukisa ne tusobola okusinkana baganda baffe n'emikwano gyaffe mu linnya lya Jeno Yoweri Kaguta Museveni. Tuli wano olw'embeera ebadde twali tulina omuyaga ogutubuzaabuza ogutuyingiddemu ne tusalawo nganze mukama w'abano boosi wa Balamu boosi w'abano bonna n'ensalawo okuyita kabinet tulabe nga tumalawo omuyaga guno. Tulina ne bannaffe tatuyise nga bakasa nti basobodde okutweyungako olw'embeera omuba endala naye tusiba tulina bingi bye tutuuseeko n'okukkaanya kungi n'obumu bungi era abantu abadde balowooza nti musobola okutuyuuya oba okutwawalira bulamu tetusobola kuba nga ffe tuli wamu linnya lya Jeno Yoweri. Tulina empagi ey'amaanyi tuli mutuba okwasimba emirandira so nebaza ensikiriza nze tutuuseeko ez'awamu n'ebirungi bingi ebitutwala mu maaso n'olwekyo kampe ne baganda bange basobole okwogerako gye muli. Bannayuganda bannange abali mu Uganda n'abali e Bulaaya w'ensi abawagizi ba NRM mwenna n'abatali bawagizi ba NRM mwenna nsanyuse nnyo okulaba nti ssaawa eno nyimiridde ne mukulu Balamu nenyumirira ne presidential advisor nenyumirira ne ba bloggers aba NRM ne muyimbi munange Big Eye. Essaawa eno nzize okwogera ebigambo bino wammanga nti nteesezza ne mukulu Balamu ne twogera bulungi oluvannyuma lw'okubanga ebigambo badde biyitingana nga bituweebwa abantu abatayagaliza NRM n'abantu bayo kugenda mu maaso n'obubugulano buno obubaddewo obulaga nti gundi ayogera ku gundi ne gundi ayogera ku gundi batwawule byonna tubiteesezza ne tujja ne tufuuka omuntu omu. Obubaka buno mbuweereza omukulembeze w'eggwanga pulezidenti waffe omulungi chairman wa NRM pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Tisewo mukulu pulezidenti obadde wantumya ng'oyagala okundaba nange nennyonnyoleko ng'era aba ku meeting ebajja ne bakunnyonnyolako naye nga waliwo abalemesa nga bagamba nti mukulu Balamu yalemesezza appointment yange. Olwaleero nkinnyonnyodde ne nkitegeera nti ate abantu ababadde baŋŋamba ebigambo babadde bannemesa okumiitinga se mukulu pulezidenti tuukiridde mukulu Balamu ono ne twogera era agenda kuntuusaako bulungi kukabiri ennaku yange taata obeere ng'ogitegeera bulungi. Mukulu Balamu neeyanzizza nnyo okuba nti olimu muntu musonyi osonyiwa webale nnyo okunsonyiwa ate era nenkwebaza nti webale nnyo nti ogenda kuntuusa mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga nga bwe mbadde nkaabira ensi nga nkaaba ekyo kiwedde. Ate era nsaba abantu mwenna abanene mu NRM abawagizi ba NRM ababadde banyiiga ab'ebitiibwa mwenna abali mu NRM ababadde bagamba ekibiina tukiswaza tukola ki nsaba kunsonyiwa abakulu mwenna ba NRM nsaba munsonyiwe naye mbadde nina okukoola mukulu Balamu mukaabira mu ngeri yonna gye mbadde mukaabiramu okulaba nti antuuse wa mukulembeze w'eggwanga nga bw'atwalayo buli omu era nga bwe kimwanguyira okusinga abalala bonna okulaba omukulembeze w'eggwanga. So mukulu Balamu neyanziza nnyo neyanzeege era nammwe abantu mwenna abali eyo mutegeere musigenda kuddamu kukaaba kulaba pulezidenti nga mukulu Balamu waali ekyo tukisootinze era yagenda kati okukola ki okuntwala abalala mwenna mwalemeddwa mwalemwa mukulu Balamu gwosobola ssebo nsanyukidde ddala. Bannange mbalamusizaako mwenna bannayongeza mwenna abatwagala n'abaagala NRM n'abawagira His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Bannange ensonga zonna tuzogeddeko wano eno era n'ebitunyigiriza ng'abantu tubyogeddeko ebintu bingi. Mpozi bannange nze mundaba nkoze endowooza nkoze nina ekizibu ekindi ku mutima nti okukyogera wano mu public naye kinkozeza nnyo bannange kintwala. Yogere mulukayo bagitwala tolina mmotoka tusiba otukubira amasimu tolina kyakulya yogera amazima kale bannange nina akayumba kange kendali nasulako naye kantuulidde ke kantunza n'emmotoka yange ere nga ngatwaliriza. Tokaaba ojja kuba bulungi mukulu Balamu waali buli kimu kigenda kutereera. Buli kimu kijja kutereera. Abatulaba bannayuganda bannaffe ne bampita Livin Julius
nga nze national chairman NRM Soma Warriors babakulira emikuta bakozesa emikutu gya NRM as bloggers NRM olwaleero nazze ku meetinga mukulu Balamu okuyita full figure by the way general full figure advisor muzee yampulidde essimu nangamba nkwagala kati nenzija netunyonyola ensonga mu butuufu nga nendaba nti waliwo wetwagenda wakyamu nawalala nensanga ddala nensanga nga twawaba ebigambo mubivanye ebigambo bingi munkubira amasimu munange nenva ku layini naye buli kimu kigenda kuba kirungi nti ne ashbag kato tugenda kumwaniriza twegasiko naye kati waffe tugenda kola naye tukola emirimu gy'eggwanga promoting emirimu gya NRM bulijjo gibale gituuka naye kati nabaana batwegaseeko amaanyi kati gegasa tufuuse ejjeddene abadde batwawula yawula temujja kusobola era ensonga zaffe zirekedde mukulu Balamu ne general full figure kati ekiddako tulinde bulinzi jaba kubira simu bategeze ki ekiddako bambi mukama yebaletuwa abantu nga bano Uganda singa efuna abantu nga bano mutuufu singa tuli wala era abanange eggwanga nsaba mutwebalizeeko ku bakulu bano omukulu waffe naye mu mitinze leero naye waffe mukulu wano bulijjo waffe naye mukitegeera tubeera naye kati tufuuse ejjeddene Uganda teri agenda tebali bagenda NRM oye NRM ju President Museveni ju Balamu ju NRM oye President Museveni ju General Muhoozi ju General Alweiso ju Mama Kasule Lumumba ju Haji Kigongo ju so nze Mama Chove ju n'abo bamama bonna abasigadde abali eyo Mama Naiti Kano Naiti n'abalala mwenna ju kyenjagala okwebaza Katonda kiri kimu nti bano abaana babadde boogera ebintu bingi nga bavuma bajolonga naye nze senyiga full figure yankubidde essimu n'ansaba nti ayagala tusinkane leme kweyuzanga ab'ennyumba emu full figure mumulaba ng'omulala naye yasinga okutegeera mu bantu bonna kale full figure talina nkwe byonna ebibadde bitambula mbadde mbiraba naye tezirimu n'obutambi obadde bufuluma full figure ng'abiwakanya n'ebibi ebirala bibadde bikolebwa full figure akola ki so full figure anebaza nnyo president eyakuwa obwa presidential advisor sigala n'ogumutima yogere kikuli ku mutima tutwale Uganda mu maaso Bannayuganda nze siri munnabyabufuzi naye ndi muwagizi w'abannabyabufuzi bagire ekibiina kya NRM n'omutima gwange gwonna t-shirt nyambala ya orange kubanga gye nina bwenafuna kyasoma nampayo ka yellow nga kaliko byenjagala njakambala naye njagala kubambulira nti Michael byonna yabadde ayogera ebinjolonga ebintusaamu amaaso ebinfula omukumpanya njagala Mike Kasukira ye abegambire mu kamwa ke sente zonna nazimuwa talina kyakola kyamanja li nnyongereza ku ekyo mukulu Balamu nzaale wano kama kwogera mbadde nsindikirizibwa abantu ab'enjawulo abatayagaliza NRM kugenda mu maaso okunteeka ebigambo mu kamwa n'okwonoona NRM nga baagala mpayirize mukulu Balamu ono era mukulu Balamu ebigambo nga bembigambye nsaba kumusonyiwa n'abantu abali aba NRM mwenna n'abakulu n'abatawagira NRM nsaba okusonyiyibwa obubaka bwange sente zange nazifuna ezente nazifuna bulungi nnyo era mukulu Balamu tukolagana bulungi nnyo naye ebigambo mubijjeewo ate era temujja kutwawula ababadde banteekamu ebigambo mbeegayiridde mukome sigenda kuddamu kwogera bigambo byemunteekamu ku bantu ate abasobola otutwala mu maaso era neyanziza nnyo mukulu Balamu kuba nti olina omutima ogusonyiwa webale nnyo kunsonyiwa era webale nnyo kuba nti oyagala ekibiina oyagaliza ekibiina era webale nnyo mukulu Balamu kuba nti ogenda kuntuusa ku kirooto kyange kyembadde nkaabirira ne famire yange n'abaana bange ne bajjajja bange ne maama wange kyokuba nti ogenda kuntuusa omukulembeze w'eggwanga ndi musanyufu nnyo mukulu Balamu n'okwetonda okwo njagala kuwa bato bange bano nga wetunoonya engeri muzeeyi wakati muzeeyi ali mu lockdown nga wetunoonya engeri gyali basobola omutuukirira in the meantime ngenda kubafunirayo akawunga n'ebijanjaalo
n'omuceere ne sabbuuni baleme kufiira mu nnyumba njala. Nze mbasonyiye, DJ Michael nkusonyiye, naawe Big Eye nkusonyiye, Full Figure weebale nnyo, n'ababadde babatabula nga sigenda banyigira, olwo ne muto wange bamuyita Spapa, naye ne wabanga alina ekigendererwa ekibi ku nze sikirina, era naye musonyiye, n'ekusaasira waako oba Amina oba ani mwenna mbasonyiye. Kati nga mpala ffe ku lulwenze Katonda yanwanira, so nja kukola buli kye nsobola nga ndi wamu ne mukama wange Full Figure okulaba nti eddoboozi lyammwe n'ebibatawaanya jjajja abimanya, kubanga jjajja musajja buli omu amuwuliriza. So tugende mu maaso tuzimbe Uganda eyaffe ffenna. Abadewo ne babloga abadde batali basanyufu aba NRM Nsonga n'abalala olw'okujja kwa Shibaga Kato abakulemberwa Mwami Levini, naye mbanyonyodde ne mbayigiriza ne mbagamba nti Haji Kigongo yabadde ayogera, yabagambye omuntu ali ebweru wajja tumwanirize, ate omugenyi wajja omuwa caayi oba emmere gwe nga tonalya. Nakwata ssente zange ezitali za gavumenti nengula laptop 2 nenjiwa Ashbag emu nenjiwa ono, kubanga bali bavudde gye bavudde nga balina okuzaayo ebyabali bakoze ki byabadde bakozesa. Ne mbakubiriza abawagizi ab'enjawulo, ndala Cedric Babu yaleese laptop n'agiwa Kayanja, Calvin Kayanja. Nsuubira nti ne NRM Nsonga ngenda kubiriza abagagga abalala abeesobola bagulewo laptop otono, oba olw'essimu abaana ba NRM Nsonga nabo tukole kitu se buli kimu nti President yagenda okukola ki okukibawa abantu abanekyewa bajja kubikola, bijja kuyita mu bakulukulu ba gavumenti n'abaagala ekibiina bangi abatali bakulembeze naye nga balinawo okutoke tufune laptops ezo n'ebirala tubasapootinge. Ne President okumusaba akkirize basinkaneko tiimu liida ba NRM Nsonga yabambuli mitwalo 2 basinkaneko ne babanawo abantu 5 wekitiibwa President manyi osonyiwa manyi oyagala abaana bo ne bano abaana basinkane bakuulireko ebizibu byabwe basalire wamu amagezi. Osanga tusobola bakola mu cooperative ate nebayamba, tusobola bakola mu sako nebayamba ne batabeera okusabiriza modemu intaneti biki. So ndowooza kiba kigendererwa kyaffe. Nebaza Katonda abaleese mwenna, era nze neeyamba ku lwange basonyiye, nja kukolagana nammwe, nja kubawagira weesobola bwensoma, nja kubonoonyeza appointment nga mpita mu ofiisi ya Principal Private Secretary. Ngenda kwogera ne Dr. Omona ndabe nti abayamba nti anytime muzeeyi wakulirawo wati abawe chance musikaneko President mwogereko naye. Okwongereza kwekyo mukulu Balamu, okwongereza kwekyo njagala tutangaza ekintu ekibaddewo wakati waffe, ekibadde kireese enjawukana wakati wa Levin oba ne mukulu Balamu. Tulina ebintu bingi, tulina project nyingi mu gavumenti yaffe ezitukulaakulanya ngaffe abavubuka. Kale tuyimiddewo nti tulina kutunuulira taata waffe Yoweri Kaguta Museveni. Essaawa zino naffe tulina omuwa naye atwetaaga kuba naffe tumufunyemu ebirungi bingi. So twava ne tukola project zaffe eza General Muhoozi, Friends of General Muhoozi, Supporters of General Muhoozi, olw'okuba tumwagala ngaffe abamwagala ku mitima mu lo. Ne twekolamu project zaffe, ne tukola emikwano, ne tukola ki abawagizi be, ne twekolamu emirimu. Naye abantu bangi badde bajja babivuunula bulala. Balamu yagenda n'agaba akawunga nga kaliko Supporters of General Muhoozi. Ate bo ne balowooza nti ate Levin amugobi, ate ekibiina kivuddemu. No, ffe tuli muntu omu. Buli kintu kyokola ekikulu kigattako, kyokola labanga kigattako ku gavumenti y'eggwanga oba ku ggwanga lyaffe oba ku oyo kyokoze ekikulu ne muba muli eyo mu abalala nga mwena mwagira Muhoozi, oba otandiseyo faamu ya nkoko n'ogituma Muhoozi biki, oba okoze ttiimu ya mupiira, tetufaayo ekikulu kyokola kigattako. So nsooka okwebaza nti badde banyiga mu butamanya era nga waliwo ebigambo ebitingana wakati w'abato twagaliza abaagala otwabula. Naye essaawa zino tusobodde okukwatagana ne chairman ow'ekibiina kya General Friends of Muhoozi ate tukwatagana ne mukulu Balamu naze entalo ntuzimalawo. So njagala Levin yongeze ku kintu ekyokubaako chairman w'ekibiina yatuyitira natutandika. Kakati ba members ba Friends of General Muhoozi platform ensonga zino zabeerawo ddala ne munkubira amasimu ne tuwandiika ne tuyomba nga family tulwana ne tuvumagana naye era ne tusigala nga tulwana
kati mukuru Balamu waliwo akagondi waliwo sipapa engeri gyayogera mu kawodi n'agamba gwenu Balamu yakuguze waba yakuguze tova mu bano yakubyeko ekibiina tewali ekibiina kyange tanakibba Balamu teyangula tangulangako ekibiina bwekiri tukyakozesa n'amaanyi era ddala ndi musanyufu n'agamba mukuru Balamu neŋŋamba ebibiina bisobola okubaayo naye nga mu butamanya bamembers b'ekibiina kya Friends of General Muhoozi ne bagamba nti yakoze ekintu n'atatutegeeza kakati kino buli kimu kigweredde wano ate tuliba nti ebibiina era n'ebirala bikyajja kati mbasaba tubeere omuntu ogwo yamu pulezidenti waffe waba afuga tafuga bana NRM bokka afuga ggwanga lyonna omuli opposition bannayuganda ffenna kati n'olwekyo kino kinsanyusiza nnyo nti tweyongedde ne Muhoozi waffe yeyongedde okufuna amaanyi era n'abavubuka beno agenda nteeka mu disitulikiti almost mpeza disitulikiti 50 tugate wano amaanyi ne mukulu Balamu olabanga nga supporters of General Muhoozi fena tugatenga ki engalo tusupportinge tosobola kukyawa omutabani w'omusajja ate noyagala kitaawe oyagala kitaawe oyagala n'omwana kati wetubanga twagala president waffe omulungi president Yoweri Kaguta Museveni n'omwana tumwagale ate tumusupporting emirimu gyakola gikyalenjinga ffe abavubuka atukyalenjinga nti muvubuka muto naye era tumwenyumiririzaamu ekitegeeza lwe ekinene kyakola ekituleetera okumwenyumirizaamu banange kyekyo obawe enjawukana tubeere munnayuganda ogu mukama abafere omukisa webale nnyo mwebalire ddala NRM tuli omuntu omu abaleetawo ebigambo twawukana okutwawukanya tuli omuntu omu tuli eddoboozi limu baluganda bita era mpologala musanyuse nnyo teosonyiye sanyukidde ddala tuli omuntu omu NRM oye NRM oye Balamu oye General Muhoozi oye Abana Raisi oye Meja Naito